baba jebale. Nsaba kuyita. Kankuyita ko. Mukadde. Kankuyita. Mukadde. Simanyi ma ono sojo okubuza kibuzo kyo. Simanyi waje bakukuliza simanyi ne bakuza bakugamba ki. Je bakukuliza tebakukuza kwegamba bakukuza tebakubulidde tukugamba tebakutuuza. Oyinza okusanga omuntu nga Simon oyagala ojje muyite ku biso linnye mu mazzi kwegamba oyingire mu nnyumba. Simanyi muntu yakukuza kutuusa ku ekyo kyoliko. Wali osanze ddi omuntu asiimuula notandika okugamba nti omuyiteko abantu wannakala. Nno omukazi apita mwana muto oyo ondaba ng'omwana omuto tukana n'okunjuliza gye nnakulira. Bagamba bati gwe wakulira bagamba nti oba osiimula kyali omutayitawo. Naye omukazi ono banne gwe bondabondaba nga mwana muto otuuke n'okunjuliza gye nnakulira. Owaayi oyagala kuŋŋamba nti gwe gye wakulira kwega omuntu aba asiimula kyakitalo nnyo omutayitawo. Nze bwe nali nsoma kugende bwe nali banne omukazi abadde atyo. Nze bwe nali nsoma basomesa ekigambo kimu abantu wasooka kkala abantu ne baleka bayitawo. Kati nnyabo nino si ssomero gano maka gange. Owulidde njagala kuyingira nviira mpitewo. Ekyo nakisoma nti omuntu wasooka nfiisa kusumbuwa. Leka male okusimula wakale. Lwaki ondeeta omutima omubi? Ayiga n'omukira omutubira. Kazalina naawe vaayo nze mpitewo nviira. Omukazi yafuukira ki? Naye ojja kunatira omutima omuyivu wano ntambule ŋŋende kuviire ntambule ŋŋende. Nja kutambula ŋŋende kuviire. Omukazi obaatategera butegeezi. Kugano kamala okukaza abantu ate oyagala bwagazi kuyitawo. Jangu mpe ne sente z'endagala ngende nfune endagala wano. Ojja omalirize wano. Ate kati ebyokusumula olwo mba mbivuddemu. Sente z'endagala.